zuri otya ampuliriza yonna gy'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Pira Kibazo nze ndi mu studio za Radio Simba okwanjulira programu eno. Tukwebaza gy'okoze wiiki eno asobodde okukola wonna twali tweraliikiriddemu ebyentambula naddala mu Kampala nti bijja kwekyangamu naye abakulu baamala ne beekuba mu kifuba ne bagaa nti tujja bayimirizanga nga konvoyi eyitawo era mu mbeera eyo ebyentambula tebibadde bibi goge mazima nti okujjako okubeera nti tubadde n'abamagye bangi ku nguudo n'ebyentambula tebibadde bibi naye nga sinayanjula bendina mu studio something interesting ng'abamagye bonna bayimiridde ku nguudo ne poliisi yaako mu jaamu wakati ku makya ku Lwokuna nali nva side ampuliriza nina Charles Romshana nina Siraje Rubwama Ahmed Katerega Musaza ajja n'abalala bajja tusanga naye ku makya ku Lwokuna nali nva side y'aba Siraje side y'eggaba makya nyingira awamu obugombe bukuyitako ku makya wasulawa jensula jensula kati sawa maybe emu kumachao thereabouts nzijanzi mu kibuga kati ntuuka nganti asijja kuyita ku mukwano kampite ku clock tower emmotoka zaali zikuttemu but nothing to write home about abaana ng'otuuka ku ttaawo awo nga waliwo abasirikale eryo ettaawo epya bakutte kagala bazikutte mu action mode abavubuka ne bajja ne bayimirira ku Land Cruiser nga etuuka bweti eri mu jaamu ziri zituyiseko ngwe zigenda abaana ne bayimirira ne bambula aba Land Cruiser ebintu babisikamu mu motoka kati nentunuulira abasirikale abali wabbali w'ekkubo ndabe nga bareactinga nga bo bayimiridde ne kagala zaabwe tebanyega kati nga ne bano abaana abayaaye baategedde nti bano abali ku kkubo ne bw'omubbako esimu talina kyakukola yalinda balw'omushana lwe balijja abatujju lwajja okureactinga era omwana babba amasimu mu Land Cruiser kati ate owa Land Cruiser n'akola ensobi naggulawo oluggi oba alwane oba aleekaane ng'alaba omusirikale ali mita nga 10 okuva waali alaba obwana bubbye essimu ku sayidi ya passenger ate bwe yaggulawo obwana tebwagenda bugenzi newuwe ne busika ensawo ndoozo oba yali ya laptop oba yaki ne bubula ne bugenda UG kati bano bagolodi bwe bakuuma bali ba presidenti ffe tebatukuuma anti singa obakuba ekyasi bali bagenda kukuba ggwe ate nze nali mabega wani waba aba Land Cruiser nabalinga emmotoka nnyo bataano emabega ate ntya yes erimisi nga lyonna ebimisi nga buli obwana likwata ggwe obwana ate tebudduka wala akana kasala oluguudo bwe kati ne kadda wali nina ne bwe nalabye mu video ne bwe bakole kati wandikubye omusirikale ejjinja kyagala wabe wali kwesa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Charles buuza abantu otandise programu nga tonnabuuza abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa Siraje buuza abantu abatulaba yonna gye muli nali nkweraliikirira nga nti Siraje wange gaba road ng'afuuse gaba road naye namulabye ng'ali smooth lwakuba bangambye ne ku mwalo baabalongoosereza awabi ebimuli tebyatuuse ku poliisi wano ku national water emiti tegyagina emiwanvu egitusinga obuwanvu gyakomye awo tegyatuuse ku mwalo naye ku mwalo baba bagobyeyo babasinga kansanga baba bagobyeyo babamenya kabalagala babamenya ne bayingira ne munda awatali abagenyi batasobola kukola ki nina mukulu wange naye gwe yatambudde ekiro nina mukulu wange bwabadde ku makya nina mukulu wange omuli w'enkoko awo mukugendayo wagenzeyo ekiro ate nagenzeyo ekiro nagendayo ku makya oyitako omanyi ne gye nabadde ndaga oyitako ku Salama Road etali activity eri activity age nti wewali petrol station yazimba omwezi gumu nga ya shero ngeri maaso ga shero enkadde motoka zonna gizinywa amafuta ekiro kyonna bagizimba lunaku lumu mwezi gumu
tewaliwo zinywa walala okujjako kusala amalodi gwovunaana ki no ffe twali mu kanse ne tuyisa etteeka mu CBD ne tuweera petrol station empya okujjawo naye zino outskirts nga mita 1,000 okuva ku ginnaayo naye shero eri opposite shero we banywa amafuta kwano ku nkadde teri bano bayiga dis manyi bannaamu banywayo ba gise oli ya bidi nga naafuna bidi nazimba mu mwezi gumu kati siraje fitina yaki kyembuuza fitina whatever the yaki case wetaaga okumanya ani nanyini shero eyo tubuulire era yabidinga wa ani siraje toyinza kubanga tomumanyi yamuapproving newe mba mumanyi sinaba kufuna muntu amumbuuza naye nga mukyala basi ampuliriza Gasimbagane ne yambala gomesi yambala modi omanyi Siraje bw'owulira atinkula omanya nti Siraje amanyi Siraje amawulire wiiki eno mu speed eri yakuzinze nti wiiki ewedde twapakinga ne tupakinga awo mugaye tetwapakinga ekirole tekyayina mupiira amawulire mu wiiki eno agasinga amakulu gabadde gannaku kufiirwa fiiddwa abantu banyi twafiiddwa ayamiledi genda alaba Kisule Magala Katendi wali mugamba nnoonye Cecilia Ogwal MP wa Dokolo Cecilia Atim Barbara batuna Ogwal abasinze okulwa palamenti ya Uganda 1996 to date yes so oyo newa kwa bamuwangulamu wakati awo nakyusa I constituency was with her in CA anti parliament unayogedde parliament tayogera CA CA is 94-95 nalinnya 96 to date Rebecca alitwala Kadaga kyabadde amusinga nti Rebecca yo okuva lwe yajja tafulumanga tawangulwanga yajja late before yajja late Ogwalo yasooka Ogwalo yajja mu CA Kadaga yajja 96 naye Kadaga wa affirmative action ne Kadaga tafulumanga naye wa affirmative action one MP oli affirmative bonna be MP Siraje genda maaso n'amawulire Uganda ebadde busy n'enkiiko ez'enjawulo okubadde igadi namu speakers gundi Commonwealth G77 ekyagenda mu maaso era for the record tulabika ffe tukyasinze mu Africa okuba ne flights enyingi mu bbanga lino lye tubadde n'enkiiko zino zonna mwe musinze flights enyingi wano mu Africa okufuluma n'okuyingiza no Siraje stop joking South Africa jayoga temuli South Africa temuli mu Kenya temuli mu Ethiopia temuli mu Ethiopia yeah Siraje muve mu kubalaata si kubalaata muve mu kubalaata tugenda kufuna data naye oba tukutekyakomeka kyabadde mu mawulire guno gubadde mugano gwa nsenene for Uganda Airlines gundi ku kisaawe Civil Aviation si Uganda Airlines amawulire gano enkiiko ezo pulezidenti eggulolo yalondeddwa amala ekisanja kya myaka 3 nga yakulembera ensi zino 12 okutuusa 2027 oliwe yagambidde nti kakati ate mwagala omusajja aveeko nga akyakyeyalinga ate teeka ligamba nti akyeyalinga alina kuba pulezidenti andi bw'avaako addako yakyeyalinga ekyo ekisigaddeyo tojjukira baatuwa OAU nga Apollo Milton Obote ye president kati ne tutagituulizaawo wennyini kubanga waliwo akavuyo naye era bwe yajja neesanga General Idi Amin Dada era n'atuula nga ye chairman wa OAU naye nga baali bagitugrantinze Apollo Milton Obote ye president muki eno AU erondedde former vice president engineer specials doctor si engineer nerya engineer yali alitutte bawe yali engineer ye yali era bawe yali kazibu ne bamuwa agenda bazo nawo na Siraje lero okuyambako okuzikiza omuliro oguli mu Sudan eri Somalia tebamutumyeyo. That's a wrong choice. Simanyi. That's a wrong choice. Sigama nti talina capacity. Naye omwami omu yali ansomesa ndoza oluvannyuma ne Imam Kasozi nanga nti bobanga olonda amawanga ne bobo olonda ambassador okuweerezaamu olina okuunderstandinga cultures
z'abantu abo. Abasajja abasudani basajja basiraamu kaswa bali abayina n'empisa z'abawarabu. Basiraaje bano basibawo n'ekitambaala wakati abakyala ne batuula eri. Kakati oyagala gamba Geno Hemeti ne Geno Dagalo batuule ku mmeeza ng'abatudde wakati abakubiriza ye specioza yasera mukako simanyi bayavaamu sikoma ku specioza ne mukyala really obeera osabye kinene. Bano bali mu conflict tebalina ne bo base. Awo twandibadde tuweerezaayo mukwano gwange Haji Mbabali oba Haji oba ambassador kati Habibu. Kituufu sinze mpeereza naye singa yabadde yambuuza Haji Habibu Kajimu awo yandikozeewo ate ng'asobolawo baba amanyi yasinga okweta muno Gaddafi emirundi mingi. Abamanyi olulimi alutegeera gye bajja emmundu amanyiyo. Wiki eno Parliament yayisizza akakiiko akalondebwa President Museveni ak'ebyokulonda naye nga bajjeeko erinnya lya Honorable Sebunya bajjeeko babiri sebo nze nadde ntegeddeko Sebunya ensonga tebagiwadde naye eri abataategeddera bamubuuzaaga nti ebyo mbimanyidde. Bagambye mbu bamugjeeko for gender balance. Not only gender balance, regional. Ate regional yasigadde alese wanoofi omulala yemusikidde kati Abaganda ne basigala nga bakukuluma nti ate eriyo Aisha temyeko Aisha abaddeyo omu. Wiki eno abamakinga ebigezo bagambye bajja kulizinga results ku Lwokuna eza primary school PLE. Wiki eno President byetadde okuli yali akulira NSSF David Jamwa mukwano gwange kyajaganya n'abalala y'omu ku basajja benzikiriza nti oyo ne Jeffrey Onegi Yobel NSSF baali bagikutte nga bagitwala mu kkubo ettuufu. Omanyi ebizibu bye tuyina wano abantu abasinga tuddira abantu atagulangayo yiika za ttaka 2 ne tumubuuza ku bikwata ku ttaka. Oliyaŋŋanga bakuba enduulu ku Temangalo. I'll say this ng'ensi yonna era Temangalo babadde bamutunze expensively. Omukulu omu nabadde naye wiiki eno era nanga nti kibazo njagala omuntu akutuma ettaka wano okwetooloola Kampala ombuulire omuntu omu ayina in a single block yiika 10 nga ziri wamu waliwo nga basatu n'abambuulira n'amannya nti mulwana alina egundi nze ndiyina ku Lwegayaza gundi alina tulya embuzi twagenda ne Sirajje n'atukola ebizibu tetuddayo. Leba ngamba mulina kunjaza nga sirina peni na lupapula siddayo na Sirajje kati Sirajje yatuleetera ebizibu nenze nzirayo ku Lwokubiri lwa wiiki eno era embuzi kweri saagala baalugambo kwabe ng'ogyeko Jamwa naye bw'agenda okunnyonnyola ng'aga nti ettaka lirinnya value okusinziira ku bungi bwalyo nti mwabamanyidde okugula 5 ku 10 mwagatta 5 ku 10 zibeera mmeka ezikola yeeka nti kitegeeze Nansana nti kumpi n'okusinga Temangalo nti yiika ye Nansana egula milioni 15 bagamba batya nti eri Temangalo bamuguziza naga nti ono atunda single block yettaka erimu yiika 10 etiriiko basitami nti oyagala atunde ekyo ekimu ne Lwomushana ayina kayiika abaana balemeddde okugenda ku ssomero era bwe yagenda okunyinyola naye nga David Chandi Jamwa right now NSSF eri mu kuinvestinga mu ttaka lye Temangalo egenda kuzimba one of a super magnificent estates naye ennyumba emu esobola okurikavaringa ettaka lye baagula ku Nzeeyi lyenkana bazigula Aisha bazigula bagulako eziri reasonable naye kati bwe natunula nenga nti kakati eyo investment idea twagenda kusiba David Chandi Jamwa kubanga nenga David akulikeyo
He's one of the brightest guys I've met. He has a brain of his own. yateereddwa n'abalala 13 Bali badifayira. nga majority defilers semanya baani eyakolera president list eyakolera president list y'abookuta taba defilement leero togenda kuwona Siraji oganta ayina amagezi malungi nnyo very smart yagidde mu group yaba defilement miskini naye investment idea ya mayomba ekyo mukisa ndi ku pension fund ate nfunye omukisa gufuna exposure y'amaanyi nnyo mu bintu bya pension ababikoze bangi bokyeza engalo Kenya is struggling andi ekonomi yabwe ekyali nfunda okuziteeka mu mayumba tegatambula so okuteeka sente z'abantu mu mayumba it's a wrong idea. Yeah, but I don't know. We can debate it and see whether it is actually wrong or expanding. As of now, economy nga bwetambula. See idea not. Maybe not. Siraj, omwogezi wa government. Zekira the same time ntereze Siraj. Parliament tena goba Sebonya. Parliament teyagobye Sebonya. Yavuddeko ku listi. Sebonya listi gye baaweereza. Sebonya yabadde yamuggyeko. Atayagala Sebonya yafulumya. Omanyi State House ngo ina gwayagala okukola malice. Olikinga documents nga bukyali. President tebamuseeba. Nga president nga bukyali. He withdraws the list. That document was signed. By Mr. President Museveni. So there was no leak. No, it was an official document. Yali agiweereza speaker. Yes. Bano we baatuukira okutuula nga withdrawings eri aweereza empya. Document of withdraw. Eyo gyoyogerako ffe twagifunye eyo gyoyogerako eriko Sebonya tetwagifunye. Bo baafunye. It's a matter of State House. Siraj, ate Charles Ono amanyi. Eri omukwano gwa foomu yali asuubira okubeera ku cabinet list. Agenda okulaba esoose okuliikinga mu baino baisha ababanga ba secretary b'omukulu nga taliiko. Kati omulimu gwe yakola gwa ku making sure nti ekola ki efuluma era n'akakasa nti egenze abantu abenjawulo ne bagifuna. Kati omukulu oli ow'entebe atayagala muteeba atayagala musooka bwe yamanya nti efulumye n'agikyusa naye era musajja watu miskini ne gye baakyusa tebaamuteekako. Yali awaddeyo ekituga bawangayo ebituga. Ono teyali wa kituga yali tasobola kituga naye yali awandiika oluzungu lwe. Waliwo gwe baali baggyeko ku lisiti eno ate najja kweri. Lisiti eyo yafuluma mu mawulire initially. Yakyuseeko abantu babiri baavuddeko ne kuyingirako babiri nga Sebonya y'omu ku baavuddeko. Waliwo atajja ku lisiti eri nga yali commissioner ng'already was on the commission gwe baali batakomezaawo. Yes kakati kananga akaseera kali kati Siraje malayo amawulire va ku Aisha ne Romshana. Aisha mabuleke yanywe. Omwogezi wa government ng'agenda mu maaso okubiriza abantu okuteekako simayiro nga abagenyi bali muno. Siraje abakulembeze babiri Kebbi ne principal bagaliddwa mu mayumba gaabwe. Kansanga ne basigala nga abagenyi kubayiteddera nga bakyekalakaasa basinze okusimba ebitooke ebingi ne kabalagala nga bagaba batumenyedde amayumba gaabwe tewali kitusinisa. Oli yakoze akafaananyi abapoliisi nti oluguudo lw'enajjera singa banaasimba ebitooke ng'olaba lusuku lwerere tokyalaba luguudo. Waliwo n'ababadde ku seminti nga tebalina bwe bamusimba naye era babadde. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire bano ku Radio Simba. Uganda Cranes gyogereko yakubye ku weight goal 2. Kyadde kisuubirwa. Koyero. Siraje ngenda kujja wano. Lady lawyer wa Koyero kale bwalaka. Yagambye nti kiraya nti wagenda kuleeta abajulizi 6 ku misango 88 wo crime gye bamuvunaana nga kooti etandika. Agenda kuwira enfuufu bwefumuuka. Kati ogw'omusango nagwo gulindiddwa. Naye agasemberayo ddala abadde balinda
amawulire bulunaku Vision Group yasazeewo okutugattira weekend paper Saturday bw'ogula Sunday togula ogula lumu ennaku 2 bukedde ne Sunday ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Aisha Kabanda Siraje Rubwama ne Charles Romshana ngenda kutandika ne wiki eno for me ng'abagenyi bano bali wano Jo nadde nvuga wano e Lugogo bypass nendaba omusajja Kanyama bana aba KCCA ba law enforcement ng'agaba abakyala babeera n'ebibbo by'emiyembe n'emicungwa ne apples n'amenvu kuliko bano abalenzi abatunda emirondo olulala twayimirira ne Romshan ono okubaako betubuuza abatunda nga Romshan alina byayagala okugula ne bamugamba bayina babiterekana ku poliisi lwaky'olimba abantu owayo ogamba ki yali anoonya njaga gye batereka ku poliisi ate bagitereka batya ku poliisi omushana bayinza okunywa enjaga ekibazo you're a bad man kati njagala kukulaga bano batunda enjaga katunoonye bagiterekawa kati kyenjagala okumanya ekibazo okufuna that original information because he was verifying naye alinga Museveni he had wanted to do a verification say was on verification of the theory of enjaga distribution in Mozambique so kati nabuuza amwana nga oketaga kaliwa kangina ku police ngalete and we move so to impression imputa sebusubuta atulina gye utwali ne bakuwa mu flaska nabigana naye kibazo yali nga anyonywa nengana yukwashi gotonywa ate nga nasi agamba nywa ne muri basajja babinyo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire naye mbadde nkugamba bwe natuuse e Lugogo nande mu motoka ng'emmotoka ziri fairly slow ngenda okulaba omusajja alina omubiri munene nnyo ngadduka across the road agoba abakyala abo emiyembe gyabwe ne gikunkumuka ne gigwa mu kkubo nga nze ntunuulira emmaali y'omukyalo ono this is a life this is all giyise gyonna mu kkubo babagobye batandise okugirondalonda ab'emmotoka bagirinnye wabaddewo omukyala yabadde mu mmotoka emiyembe egyo bwe gyagudde omukyala oli unfortunately siyinza kumanya yaani yakoze kyena respecti nze yayimiridde mu kkubo makkati n'agaana okuvaawo kati ng'ate ekitaala emabega we kyalaze green eri abajja emabega we naye n'agaanirawo emiyembe gy'abakazi bano baleme girinnya wana Lugogo ku bypass jo Lugogo bypass yabadde mutunzi wa miyembe alwa omukyala yabadde n'emmotoka nasiba kati nga bwavuga agenda kulinnya emiyembe gy'abakyala bali n'ayimirira of course n'akola jamu emabega bano ne baleekaana abapuli naye nga ntunulya I was on the opposite side nengamba nti ono omukyala alina obuntu bulamu bali abagoba bano banaku bannaabwe I want to say mwembi muli bayinike miskini no sigamba bali ab'emmotoka ngamba ono avuba ow'enforcement miskini toyawukana n'ono omukazi atunda emiyembe mu mbeera y'ensi mwembi munoonya bwe mubeerawo naye kati omugobye emiyembe ogiyiye nenzijukira Aisha wanondooza because of parliament newa president oyinza okuba otusinza okutambula ne nabadde nnyumiriza mukyala wange jo ne mugamba nti bwe nali e Cairo nanywa juice wa pomegranate enkoma mawanga mungi nnyo kuba nzisimbe wange ziteekako 3 4 5 tezitera kusukkawo tezintera kumpa fruit mungi ne e Cairo nazisanga nga ku street nga bazipanze bwe bati nga balina n'akuuma akakola ki juice Zambia nga delikese yakabi bakutwala n'okutwala ogenda olabeko bagitundira on the road side emmese zaabwe zibeera mu miti gyekiti bateeka ku luguudo emmese delikase yaabwe ensenene zaabwe kati really Charles Cairo
and mu New Cairo nga abebigaali abayina emicungwa abayina because babeera ne apples zaabwe zirabika obulungi nnyo emicungwa gino eminene bagi exportinga ne wano nezo pomegranates bagikamulira ku street agiteeka mu mukuuma n'akukamulira and wo security wonna n'onywa n'ogenda Sharm el-Sheikh maybe one of the best towns in Africa Sharm el-Sheikh nayo Egypt babayina we babateeka ku street ne bakuguza ntambudde ebibuga bya Africa mu maaso ga State House ya mchala Samia Suluhu Hassan Dar es Salaam bayina abana abasala coconut teri agenze Dar es Salaam oba jini atalide coconut ezo lwaki fete tusobola kutegeka bavubuka bana abali ku street obuzibu buli bumu obuzibu no bategeka ne bafaako we batunde obuzibu bw'abatembeeyi abatunda ebyokulya n'ebirala buva ku mutwe waggulu ewa executive director ne road mayor ba enforcement officer abo baba reportinga batuka ku office nga bakalu ne bajja n'ensawo bajjanga ba student bazikweka ku mugongo ne balina amaduuka ag'enjawulo bagateeka kati zino biba ku tent batwala ku city hall kimu kyakubiri tekituuka kigenda waabwe waka bayikiriza emirundi mingi wano batunda fena atali wa migo wano nga katale k'abalema nga bakwata babiteeka ku nsawo zaabwe olweggulo ne babitwala waka oba biki omuntu sagala kwogera ne enforcement officer sagala kwogera ne enforcement officer njagala wa polisi njagala akola polisi njagala oli akola polisi ye ali luddawa because bano ba maskini abatunda emiyembe and I want to tell you mwabatudde wano mu studio teriyo kummwe atagulangako miyembe kwaba abantu aba babigitunda wange mugula kwaluwa awala kuba miggo obutunda mubugula kwabo bemuvaawo nti babaddugaliza street ne bemugulako obutunda bemugulako emiyembe bemugulako ensenene wano kati really why don't we as a country kubategeka because as we are haharing NAM omwabadde ba president nga ba maskini bonna bawano okujjako ngojeko Ruto ne gundi Norway South Africa ani yabadde wano oweddegwe nje kyenyagala okumala ku miyembe kye kyakulumya no bulamu bw'abakyala abo abantu abo this is their life kino ekibbo ky'emiyembe kyasi today is all they have ampuliriza Gasimbagane kibazo on that issue njagala ogoberera omukyalo w'omuyembe ono client we bebamwe gwe nze please n'omushana akadde tugulira amenvu agaguzeewo it was an anyway abiridde tugende maaso tugaguze kukuba but that's not an issue kakati nze nabagoberera nga sinaakuba we bajja ssente ezo we bagula but we batwala bayina specific clients and those clients are security okusinga nnyo bana bagadinga it's a huge market naye ebiseera ebingi benagobererako bwatuuka katungono waluli esimu ono gwonyina bwamuwa omuyembe nagumusaya nagumuwa ayola atamuwa sente omukyala yeeyongerayo now I was not able to connect sente baze bajja kuddi so you have a specific group of people they supply then tu abane bekola mu sako their money goes up country by na mobile money networks so it's a very well organized team so bayinike they are very organized ekyo kimuka so the larger issue then is over improving otya they should do much better nga bwe bali because kino kyoga nti emiyembe yayise mu kubo therefore gironde arode gimuji w'abantu shouldn't be your intervention. No, my intervention is lwaki mubagoba lwaki temubategeka n'ogamba nti ku street gundi because ebibuga gye tutambula chaz babeerawo noyita ku street nga kwe bali batunda fruits linda government ya feja
ulete proposals ennungi eziba improvinga because eno tesobola chobola aba ettaka ya Kingdom Kampala parliament we parking attaka even they are getting a lot of money tebabateeranga ko n'amayinja at least kubayirako ku buyinja. It's real soil babaone badugaza n'enguudo. So forget about this group, but the question is mazokulaga how this network is engage the way they supply engage bambuji wa operating, you can improve them. So that should be our debate. How do we improve them? Honorable Romshana, Mwami Romshana, misrepresenting abantu. Aisha, erijo beda ye liba honorable. Ono bamuyita Charles Romshana. No, NRC member. Yes, a delegate. He's a delegate. Yakolera Uganda Constitution. Uno si wa buligezo everyday person. No, remind him I'm honorable by law. Jajjange yagambanga nti lutakome. Kadaga mpulidde mu musera. Kadaga yajja mu NRC mu 89. She was there. 89 expansion of NRC. Petero uno misrepresenting ze abantu abali ku street. Baba yafuna omukisa n'abaako bwe yategeera ndowooza that's a particular street. Abantu bangi abali ku street nga bali mu Buyeneke. Abasinga obungi. Abasinga obungi bali mu Buyeneke. Abamu ku bajja n'akusaba capital ya mitwalo egi 5 or even less capital to survive. So that's business. That's business. Only have done government business yoji. Nze nasobola kwa member have done that business. I know it. I object to the idea of calling them Bayinike. No, they are not Bayinike. Ono Peter Chavuda gamba nta emyembe egiyise lifeline ya mkyalo ono. Kwatambuliza obulamu bwe kwawerera abaana kwakola ki nti okubagoba okubogobini bafuntwa ne muwamba n'ebintu bya most times by the way bawamba n'ebintu byabwe ate ne babitwala kikyotegese nenja ahugamba nti problem ya Uganda neneko okusinga kawo bana abali ku street olwaleero ne bana ba wasente baveewo bane babo bakola bate ne babategeka either they will come back or another set will come back. Tuna ekizibu kya mindset y'abana Uganda obwongo waffe bulina obuzibu batono nyonyonyo abagenzi abagraduatinga naga nti eyo level njivuddeko kangende ngule wano abantu banywa nnyo gula ebintu ku street abantu bagala genda mu butale ne bazimbira obutale babulekawo balowooza nti bino bya sente ntono okusinga biri ebirala basanga mu supermarket. So ndowooza enense gye bakola ministry simanyi kyakola national guidance ezimu ku bintu byandibadde bakola. Aisha kankubuuze oba Kateregga oba Muwanga ani kumwagula nakati mu supermarket? Alizanyira obuzibu ne nakati somali kati kibazo oli musajja omusajja omuganda tagula. What do you buy ekiri fresh? What do you buy ekiri fresh n'ogenda n'okibuuza ogula nakati ate kibazo tolina ku level ereka sente omukyala sente ayina todangamu nakumulekera ye sente akoze eki ayina kati eyo bireke. Think about the country. Wanga you think about it ne bwabe kati kambuuza Aisha ye mukyala wano Aisha agenda n'agula sukuma wiki n'amugula mu supermarket munda oba ayimirira kaleerwe budget ya Aisha kyengambye Peter tetulina obuzibu bw'obwongo kati lwaki opanishinga venda nga topanishinga kibazo agula apo ku luguudo. But even the other day Museveni yayimira n'abagulako. But Peter mwe mutunulira abakazi b'e Kampala and your eyes are focused ku batunda ku luguudo ab'e Kampala mu byalo ono akimanyi kambeere specific ekibibi baggulawo akatale emanju wali mabega w'amaduuka ne bakaggulawo emanju w'amaduuka abantu tebagendayo nga tulinawo ke tuyita kapaka yuno kibibi awo mu maaso kapaka ne bagobawo n'abantu by force bagende mu katale munda babeerayo ebbanga ttono nnyo ne bavaayo abaguzi tebakomawo ku street. Obutale bw'omubuulo bwonna buli mu luguudo ate bukola okusinga ab'amaduuka nga tebatunda ebintu byebimu. Amaduuka gaffe wano mu Uganda agasinga obungi mu maaso galinako abatundirako nga n'edduuka liri maki nenanye n'edduuka abijjayo mu dduuka n'abiteeka n'abamaduuka abaffe wano babikuŋŋaanya buli ku makya
nebabisa ebweru tebabikumira ne babyetika ne babiza munda. Two things. One, abantu baffe tebagala kutegana. Bantu nnyo abategana ne bagamba nti kakati kampakinge wano nve mu mmotoka yange ngende wali ngula ebizibu. Ekyokubiri, enguudo zammwe zonna enguudo zetuconstructinga tezirako provision y'abantu kuvaako ku parkinga bagende bakole shopping. Yongerako kino Ekyokusatu, abasinga abo abatula ku nguudo be bayimirizaawo ba law enforcement officer. Va kuba n'ababiwamba naye abapoliisi mu byalo eyo okuwangaalayo ezo police station z'olaba ezo abaziriikiriza beebo. Ofisa kwatayo 1,000, kwatayo 2, kwatayo 3, kwatayo 4, because you see be baddukanya police ne law enforcement abo mu byalo. If you don't know nti police stations z'olaba mu kyalo ba CID baki abo be babaddukanya olwaleero abo abali ku byalo be bawangaaza LC. LC bamuwa omwaka LC 1 chairman we zone bamuwa emitwalo 2 n'ekitundu buli mwezi omwezi kade LC chairperson ne LC teyabanga wakusasula bamuwa omutwalo Kateregazi muwanga badaba wadde 2 kitundu Katereganate sokoleko LC bamuwa omutwalo gumu 12 omwaka 12 nabatera baba wa mwaka olushino babakunganya ne babakolamu n'ebyobufuzi timujjeko wano mwenna tuzibawere mu kitini 12 ne bagibawa. Now abawangazaawo abeero si mu byalo omanyo obwero si bwe bulwanirwa omanyo ebipande ebyalangi bye bakuba n'ebizinda abawangazaawo abeero si okubaawo mu byalo nga bachairman ne bateekako ono sirajja azimanyi kumpi ne bakansala abamu ono yaliko bachairman bano abamagombolola obutalo obwo balinayo ababasololeza ssente ono baba yogedde amazima obwokunguudo okwo ne bakyapa ne mu division z'e Kampala abasinga bonna bachairman bano bameya abo bakirayanti baabwe babawangazaawo si byamaguzi byokka n'abali mu tawuni nga balina banneeko we bakolera reporting wa osine wa LC chairman siyajja abadde alina okuteekamu ange endala waliwo isu nene gy'otataddeeko nnyo emphasis n'ogenda mu bya corruption, the issue ya the nature of the Ugandan consumer. That's what I was talking about. The nature y'omuna Uganda simuguzi Uganda kati kibazo ogenze kugula because kati gugula nakati accidental ogenze gula mere yambwa mkimanyi kikutwalika leero but ononya abana Uganda aveeka n'agamba on Thursday I'm going to shop. They don't plan, they buy on they buy on therefore it is instinctive. Yeah, they buy on instinct. Therefore kati therefore yes, therefore ono atunda subula ayina okunoonya mobile population that will accidentally drop some money. Ayina okuginoonya yes. Bwe mbava ewaaba muwanga nga sizoni ya miyembe obwana buyina bwe butega emiyembe ku kkubo ne bugiteekawo nga ginyirira olumu baagala n'okusula ku accident kubanga ogenda ogiyitako bwoti n'ogiranga ginyirira osibira eri. But Charles touched a very important issue which is a governance question in Uganda generally. Ebimu betwaluzinga ngensi, and I'm a politician, I'm very careful with that line. Ebimu betwaluzinga ngensi mu popular elective politics has been law enforcement. Ebimu betwafiirwa bannabyabufuzi wano batono abalina omutima, including the president. But the first culprit president ogenda mu BC Central Business District nga competing on a border became a political tool. Aba abakazi buli babadde baagala basitukiramu bannabyabufuzi ab'enjawulo abaakuno
across all political parties babasanga nga they are potential voters ne bagamba how do I crack my base ogenda otya wansi osanyewo now tetuna developing political leadership mu Uganda eri above kansigale mu kifo because instinctively banabyafuzi bamwe bemuyina they are there to survive. Just hold there. Omugenzi John Sebana Kizito. Yes. Mutamu ye yasooka yagoba ababoda n'agoba abatunda ku street n'aluma amannyo n'awangula with the bigger percent bwe yagenda okudda akalulu ate n'akawuuta mufa kati what happened Sebana nga abagoba bekolamu omulimu ne bayaniriza president w'eggwanga bino tubaddewo nga tubiraba yabategeka bamwaniriza yabategeka mu kulwanira constituency eyo ono abagobye ono yagala abalondewo era ne beekolamu omulimu at one time nga bagala okustimulayininga tax abatax beekolamu omulimu ne balumba Ntebe State House naye waffe yonna baavaayo ekyaddirira mugende mukole emirimu gyammwe nga bwe gikola ki nga bwe giri kakati Sebana bwagwa mu nsobi eyo yali nsobi yes twatula ne tutereeza ne tubakuŋŋaanya stage ku stage ne tubagamba mubeereewo naye nga muli organized nga beesasulira nusu kenda buli mwezi nga baziwa ku gundi kugombolola nga bo basaba mutwalo gumu 2,300 za welfare waabwe gundi bwa jono kitatta n'abagamba be baba wanguzo obululu aba opposition n'abagamba mugyeko sente soon and I want you to know atambudde ne kutuusa just ku boda organize the hawkers association just kugamba governance question president bwatuuka at that point and mwe distraction mugirabira wano nze wange tugifiirinze mu bibira this lack of leadership eri decisive eri mu climate change President Museveni ayita ku luguudo olw'empitako ng'agenda ekisozi incidentally yalwanira mu bibira ebyo n'akolayo wo naye one by one ababa destroying bonna balina connection nze nkibaddeko n'oyo today they have a fund to fight me but that's for another day so kati wano kyemulakinga is a leadership esobola okutegeka ensi eno nga is an organized country ono kyagambye toli kijja mu bano wetagayo Pilato you don't even need a Pilato but you don't need omanyi buli twagala abantu gagamba nti get a dictator no you don't need a dictator oyina okubeera ne democratic elected leader abali confident nti one basobola okukola omulimu omulungi oba mubazzaako oba temubazzaako at the end of the day but for you to arrive at that level oteeka okuliftinga level ya leadership yensi beyond abagala to exist abakyali existential needs nga bamawogo na bulangiti ngenda kubulirayo wano bw'obanga okyajjako MP obwana w'ettaamu eddako ne bakyusa amasomero wangi yes bw'obanga bonzija ku MP muwanga ekisookera ddala abaana nga bagenda mu kibibi umeya nga mbaza mu kibibi umeya ekika ky'emmotoka nga kikyuka nga n'ekika ky'emmotoka kikyuka nga ne woolya ennyama ne woonywa caayi woolya ennyama wakyuka ng'oyingira public hospital ng'okomawo eno gye wandika kakati the fear omuntu gy'ayina okumusesetula tasobola kukola sound decisions because ali blackmailed by that kind of politics. You have a contradiction system, what you call the law enforcement. Mr. Museveni abasinkana abatembe yabo abayina apples n'ebirala nayimirira n'abagulako n'abawa sente. No, he bought. Genda maso room shana. N'abagulako emiyembe n'ebirala. So bw'obanga obadde ED kyandabadde kikuwa sigino nti bano tobajjaawo. So question eri nti ana abajjawo. And my view is there is an organized kawukumi that is Anthem 7. Really? Why did you pick concern?
nagambe ono omusajja ono ali ku security ono this private security guard tasobola kumalako mu mbeera gye tuli mu economy gye tulimu ku station gyali n'abapoliisi by the way nga tebalina bakyala awo because food is extremely very expensive kati abantu balira mu installments amenvu abiri amenvu asatu. Now therefore you wipe them out, you will have a crisis in security. Yeah, perspective ya Romshana yeri ku security. Yes, it is. Romshana, just to inform you, Romshana is tackling security the wrong way. Ebbanga linamalako mu internal affairs. I monitored movement, growth, for example, ey'abantu abo. One, who operates a mobile money cartel across Kampala. So guys, gwe bakukkiriza batyo kasano kusimba. Second opinion, mu buli boda 10 mulimu kuliko 3 za intelligence, bought, procured, operated by intelligence as information feeder. All states do those things, by the way. Sigamba bano bokka. Mu batembeyi b'ebigundi ababibbo by'emiyembe kuliko ba informa asitudde ebitafeeri agenda kubuliza ki miskini asitudde ekibbo ky'ebitafeeri ngenda mugamba ki gwe Katerega buuza Katerega ono is a consumer of intelligence at a primary level as an RDC. He will tell you, me I know a madman. He's a very madman. adayo n'anaaba olw'eggulu but I know he's an informer. On the face of it mulalu ate babitandise kati fe be bawambako eryokusooka abalalu bonna abaalinga mu butawuni baali bayekera era buli wotera okulaba obuyekera abalalu obegendereza beyongera obungi. So you see all these things happen mu bintu bino kati President Yoweri Museveni azimbye Uganda, and that's for me where he comes from. Yagizimbira on the basis of security. ye perspective ya Romshana Number one pillar ye kwayimiridde, and he has survived olwekyo tiye batunira Uganda on every aspect, be it decision making, economic decision making, asoka gite wa security angle, survival does security it impair security, regime security, ebirana biddako ebira biri secondary. So Gasimbagane bano bola bo bano bajebanga security apparatus nenkubuliddeyo n'ebirala ebiri social ebiri economic. Katerega Musaza nze ndowooza ku kintu ky'ekibuga nisi muwanga yakigaziyiza n'akijja ku kibuga bw'oba ovuga and you'll excuse my bias Romshana, nali mmanyi nti abava mu kitundu ky'ekigezi mubafunyeemu ku nsimbi ab'ekigezi bazikuŋŋaanyirizza ddala, naye nali nvuga okuva e Kabaale sisanga nga katale ku luguudo nga ke nasanga kuva Kabaale kukoma weeno batunda obumonde, batunda cauliflower, batunda emboga ebiri fresh byonna babeera ku luguudo okwo ne carrots zabo. Ningamba nti naye bano bannaffe nali mmanyi bembeera ekyuse mu Omuyalo abeera supermarkets. juzi babiguza ate ffe abakomawo e Kampala. Juzi mwami Yoweri yatugamba nti eyo obwavu abugobyeyo naye onzijukiza ate ekyewaffe Sembabule Mawogola wabangayo emmwanyi n'amatooke naye ng'okusinga sizoni zaayo zaabanga zino za kasooli, bijanjaalo, binyeewu. Kati sizoni bwe yatuukanga nga lwetulaba ku mmotoka za loole zijja mu maka gaffe okunona kasooli yabanga mungi nnyo, then n'ebijanjaalo n'ebinyeewu. Naye towards enkomerero y'emyaka gye7 Idi Amin atuleetera baganda ba Lwomushana. Twaddayo kulaba ku mmotoka bano nga babyetikka mayiro 5-10 bitwala mu kyalo gw'omubuulo
nga tomugagga agamba nyononera kyamafuta okugira era ekyo nekijja kati era seewuunya embeera eyo bagituuse e Kampala nabakigabanja abakutima marubeni bwe yali yesima nja kubatwala Iraka era olumusigalabira omukiga omu yali etise endebe za kasooli 2 ng'omulala ayinaemu naye ng'emumenye nnyo ayagala awumuze olinamuga neeyeye agiteeka ku nazituusa mu katale ak'omubuulo okwata lw'omushana lugunda naye ekyobutale kye mubadde mugamba somehow somewhere waliwo nadde njagala okukkiriziganyako ne honorable kati ndaba e Masaka president yatuzimbira akatale amakula mu Nnyendo ne bamugamba sebo kano tekamala n'azimba ne Central Market nako kaggulwawo juice abasuubuzi baagala obubeeramu abasuubuzi baagala kusigala ku street neerira neggulu balina obutale makula naye bibeera ku luguudo kakati meya najja Florence Namayanja ne tumuwagira naffe okuteekawo trade order ate ebiragiro byana bigaa nti temugiraki temubakwatako kakati embeera ebyo bastakeholder baba bangi katereka temuteeka ku musaalaba omuntu amala genda nabanga n'obuzibu ne Jennifer ng'ali wano ng'ali mu charge naye ate nemujulira so much ate sirowooza nti nze nzekka kati programu eyo nga bwe yali agikoze ey'okugogola Central Business District singa tugijjamu ebyobululu ne tugissa mu nkola for example nokolayo ekintu kimu ekya bodaboda ate ekyandoza waliwo Jennifer yali agamba mu kibuga wakati tewalina kubeerawo stage ya bodaboda naye bodaboda nterwa omushana emakirye katerega just hold there katerega bw'ogamba nti mu kibuga tewajja kubaawo stage ya bodaboda njagala kukkiriziganya naawe naye kibazo omuwadde option ki waliwo baasi waliwo mulimba mutambuleeko abantu mu bibuga makkati batambula tonganyiza kimalayo yali agamba tagaana bodaboda kujja lw'omushana makindye kumuleeta ku State House naye emugye makindye bwe mutuusa ku State House ngaawo ku State House waliwo ayagala boda emulonde ekkuba emugire ki nizireme kubeeraawo n'obulwa ne wooyita Peter Kawuju nali mu press conference yaabwe bw'atyo tubwe yatunnyonnyola ojja kwongera oyongerezeeko then ekirala ebirooto by'okuzzaawo Kayoola era Jennifer in fact yagezaako ne Kayoola eggali y'omukka yali awamma buwamu then ekirala era twali tusuubira ekya baasi so ebyo tusaana tubirowooza ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ekibuga tekirina kuba so congested ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studio zoji kwanjulira Katonda n'akuvaamu kamera eno n'ebeera ng'ebaddeko ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire public demand nakalete ku air nina Sirajeru Mohamed Katerega Musazi Mwanga Kivumbi Charles Romshana Naisha Kabanda Mwanga tuli wakati mu nteekateeka namutayiika eza Chogamu ezani bamuyitani NAM ne G77 plus China G77 plus China wano abantu bali mu kwesunga abantu babagamba businesses impact mujja gifiiringa njagala kujjawo saagala kuwa opinion nze omanyi nyumirwa nnyo ebyokubala okw'amangu saagenda mu DYDX bano kasaba ayitawo ne batandika obutabala nnamba ne batandika letters ate fe letters ze twasomangamu ebigambo topic ya NAM nzija bano bwe bagenda mu kudifferentiatinga ate ne batandika letters kuzifuula kubala fene tutema kubanze nali mbala nnyukuta konzo waye ebigambo kangende mbisome mu literature naye nabadde mbala ngambala ba president ticking off
buli lunaku nga ntiikinga ani ajeze nti Salva Kiir Mayardit nga ntiikinga nti owe Djibouti atuuse nga ntiikinga Somalia atuuse nga ntiikinga nti William Samoei ti amaze najja ntiikinga Paulo tannatuuka simanyi oba yamaze najja Paulo Kagame okay nainamu okujyoga nowe Congo nadde musuubira omusajja yakalayira ffe twasooka okumuweereza obubaka obumuyozaayoza mpaka lwe nalabye owe Cuba yabadde vice president nega otyo nega nti kati batandise okujja bali babaleta so president balirwana abo bw'oba olinda abagenyi eri abo okumulirwano bw'oba olina okwanjula ewuwo eri abo okumulirwano bayita mu kakomera ne bayingira ab'egindi ne bayingira kati nga bwe mulinda abagenyi kati nagenze okuwulira nga owe Cuba atuuse owe South Africa ndowooza naye yamaze najja owe South Africa naye nenga nti otyo kakati tusobola okuboggola ne mu byonna mwabaddemu message ya President Yoweri Kaguta Museveni Mwami Museveni ng'ayogerana nga abuuza center of gravity of our civilization ng'ayogera ku center of gravity naga nti the western civilization nti edda center of gravity yali Baroma nesese tukaba bano babayita bani ba Portuguese nti ne bagikwata mukko ne batolokako Abangereza ne bagikwatamu ne batolokako mbuka kati the western civilization eyimiriddewo center of gravity eri America fewane wafa Africa center of gravity eri roddawa tulina ogicreatinga tulina kati bwe yabadde ayogera nenzijukira emyaka nga ndi muto my entry into loving politics nasoma Kwame Nkrumah Africa must unite na idealism wa Nkrumah yenna mu Africa must unite wa Kwame Nkrumah kati nabadde ngenjira wange eri replayed ngamba nti otyo ono yayagala okubeera center of gravity kati nenzijukira Leopold Senga nemuwanga your highs and lows okuva mu NAM va ku namba zange nze mbala bili basic atala kuingira because mali njagala kumanya luli ne center of gravity luli etima you remember what they call the kibazo etima lya kibazo ku topic eri twa discussing kuba masose pasta twagana because yali timalio yali timalio nagana akati chembuza lere timali eririwa toyagala tu discussing ettooke basinywa mu luguudo okusoka two issues. One, Peter Nadenzija wano saakungubagidde Madam Cecilia Timogwa nzo okuba nasanze kabadde kayise mbati mwaka isizaawo nze abadde mentor wange in real terms njuga kubya budget kola minority report Cecilia Ogwara abadde musale mukuru injigiza babikola and she has really been amwana kupanga nti gwa kuteko nnyo osanye ku so it was a big loss mukama katonda amusasire kati nali ku because it's not a competing gundi media nali ku NBS frontline nenjogera ekigambo yasooka okuddamu okusingira mwangusha message yali unusual yali Sam Kuteesa nembaga nti NAM is a relic of the Cold War era. Kati romshara sinze mbyogedde n'ekyo kiri obvious era nasindika Mauru aga Africa ku kijjulo kya Cold War ffe Masaka tulivumbika lino lyagaga notagirirana eyo ekisira gyakugambye mbuvumbika mulimu omuliro
naye kati ono yagenda okuvumbika yaweereza tekisi ng'evvuli yagamba nnyogoka. oyogedde mazima njogedde mu binyonyo gamba nti for all intent and purposes tuli mu luyimba lukadde olwa NAM. tuli wase badduka kati eyo n'abagenzi bali eyo nkuyegeze bakubire so era NAM bw'ogiwuliriza bafounder baayo bava Cuba bali mu Eastern world abaali bagamba tetu because esooka mu asatu mu something neemala neefuna ba African ideologues bale Paul Senga Kwame Nkrumah ono Gamal Abdel Nasser the world communism all the good dictators. no the anchor The collection of dictators. collapsing. There were two. Emu yali economic ideology. That was capitalism versus socialism. Socialism. nga tuli mu bipolar world. Bipolar world, and they were competing for control and dominance. And ndala yali sheer fight, ya political space between the Russian Empire, Soviet Union, and the Anglo-Saxon Empire. Russian Empire sebo yagwa mu 1917. Yes. Soviet Union yali y'abantu. And mbadi gamba Soviet Union, whatever the Soviet Union, ebibiri byonna ebyo tebikyaliwo. Kakati bana abakulu ne babisigaza abamu bano Africa babuvumbeera ne babisigaza. So siba ngamba saga kubi debatingako, their relevance in the contemporary world is highly debatable. Era simanyi lwaki era okisangana leaders abali kula mu mirembe egyo they are really not very relevant in modern era. So tekikwewunyisa nga Museveni. You are bringing a very, very important point naate togitirawo mu transition eyo. So togitirawo because bana abaaliwo mu biseera ebyo and who struggled for us to survive because we are not colonized, neither are we slaves. Wande baddo bayigirako. Yes. You pick and improve. You can even You cannot say they are irrelevant really. No. Then it was relevant. At the time. I'm saying the leaders because you are saying this I can even go to the crop of leaders. Even at individual expression as leaders. Kanja bazako wane wafe. For all intent and purposes, I'll pick out two. Nja kupikinga ya amini. Idi Amin Dada. Nobody. Apollo Milton. Opeto. Kubizibu obote byalina byonna. Toyinza kumwachuzinga nti yakola primitive accumulation. Kubizibu byosobola omwachuzinga. Totambula wano mu Kampala. Oba togende yakokola eyo. Oba togenda wana yaga nti ekikyalo kyali kya bote kyonna. N'abantu bonna babasengula. Is that a positive attribute or it was a mistake? My view, it was a mistake. You are terrible. You are ideologically disoriented. Actually, Mwanga, Jimmy Akena, honorable. Jimmy, nali njogera naye wane Rugogo. Sometime ngatwogera kati ngamubuuza, but don't you have a stake in Uganda House? No. Uganda House belongs to Milton Obote Foundation. The family has no stake whatsoever. That was not doctor's property. Konze wanji. Nga anko waruo mshana. Ne mukama wakaterega. Nga yakoze foundation. Kati ni wawa nabi kagapu ne kalabi kawo katono. You'll find him the majority shareholder. Milton Obote Foundation. Era Jimmy nangamba nti in terms of property okujjako ennyumba yaabwe ekololo, and he assured me, and later of course waliwo enkayana nga n'ennyumba ekololo gye basulamu yali donated by Madvani Meta, one of the two families, ku mbaga ya Obote ne Miria lwe babagabira amaka. Yali president. Wulira bye wakizinga Mwanga genda maaso. Kakati tusoke ku byangu. The men and women assembling today okuva mu Africa. Batunulaki. Baina muna bebyabwe mu bigambo bya Kiki Mujaju.
waliwe yatunyonyolanga primitive acquisition of wealth bonna bafiitinga yayagadde ngende ku personality bona bano baavu omusajja yogera bukyangajja kano kale nako kakokaka yakakolawo baavu kano kale nakano siri in particular ono ene ndi generally because problem tusobola gisa kuono yeka obe wawe all across the board ekyala bobe nyini bye bagamba nti Omwafrika anabeera nga muntu mu nsi because the thing was to fight for human dignity of the African people. Bo we bafuga yennimiro erabikwako example ennungi mu kuwa dignity y'abantu. Demonstration farm. Ye demonstration farm. Nti wano we tuli ate bonna abasinga abagavanize si baleero ogenda okujjabo bakuŋŋaanyiza anono weggana nobalebye wano ati nze sigamba nti n'abeggana kyaga tubeere particular abasinga si bonna bonna babaddewo akaseera but tubalabamu ekyo nti baristowalinze dignity bwe baba bafoolinze part ne endeavour eri positive kuyinza okubeera nga tokituukiriza naye nga ogezezaako wakati mugamba nti abadde akola ki abadde alafuubana buli kiseera okutuuka ku kigendera era omufu bwagenda abasigadde tubagamba fuba eggulu y'empeera tugamba mmwe abasigadde alafuubanye ono amaze ebibye naye gwe asigadde era kaliwo akayimba kano kebaganye ku buli mufu ekristian atambudde olugendo lweyas olugendo lwabe bw'oluluka buli omu at a basic level ku dignity ey'omufirika dignity ekitiibwa ky'omuddugavu ky'omuntu do they even score a zero omanya Paul Nsibambi yagamba nti kwe byogedde ebyo I can't even give you a zero I give you a minus I give you a minus samusanga katonda yansaasira yakigamba mukano gwa Mutima Derek nti yogedde naye nga nze examiner sikuwa zero gwe kuwa minus Derek nakuwuliriza muwuliriza wange kaswa kakati do they even score a zero ekyo nekiggwa ekyokusatu abannange banayongerezaako kuba program sigiriiko omu ekyokubiri Peter nze lumu nali ono nja kwogera n'omusajja omundi Peter lumu Katikkiro yali ayita ewaffe naye nga ajja kulya wange kyamusana omusajja omu omugezigezi ku kyalo ng'amaze ogenda nagamba kati gwe muwanga abantu ng'abo gwe tobakyazanga akasente akako kaffe naffe tukagala tulina ebizibu olekanga abasajja nga olekanga abasajja nga bakateregga ne bakyaza abo kati gwe zizo zaffe oziguzeemu tezinaalya ebyo birekeranga bali gwe bobagize no musajja wakyalo nga mpa magezi kati bino bikututteko sente zo nyingi alimu obuteralizimu oyo kati ebyo birekeranga bali bwe boyogadde n'omuwa embuzi gwe n'ogitwala owuuli omugagga ebyo tobiteekangamu ki sente zo kati ewaffe Ssaabasajja Kabaka ng'akyala naga nti agenda wakateregeri ensembabule omusajja ow'empale ey'ebijwenge omwavu awedde ku kyalo mpunga byoya tosobola kuwanika mukono mu lukiiko nti nze nakyazo nze naliisa omukulu Why don't you do that? No. Omuteekewa. Betumala okugana aleeta ebintu. The best would be nti Malonzo oyo kati omutaana n'aleeta ebintu. Konga Ssaabasajja kuguddeko nga tutegedde nga bwe yagudde munyonyo n'asanga abavubi. Ne wono wetwakoleranga kota yengege naye toyinza kumutegeka mbwa. Sebo wande tuwanika bwanisi mukono. Bateekamu ne ssente okukuyega enkiiko zijje. Kati beba malugane wegeira nega kali mukifo kati muwe naga ndemu ategedde kati ate mumpole nsobole okubakyaza sinaliso munene gwe weyitidde nogamba mumpole n'ogenda mu kafubo k'okukyaza omugenyi ennaku zino Peter omuko akozeemu ng'ajja okuwasa ewaffe mu Buganda wano ennaku zino era ku bajeti yamwe muteekako ezinaalabirira ewaka
Jemulaga mu waiting meetings zetulimu n'ennamba gye munaatwala era ennamba ginatwala bajeti yeeri mugitunulamu muleme kuteeka bulemu tusobola 10 nagagonogo era ffe abasajja asetuga nti gwe ffe mukyali aleeta abaana abo nze nkuwa omuwala ogenda oba oyagala ebisukkawo kasi oba n'amahale ate amahale ganikatega ga bulijjo ne bw'oba olina mikwano gyo eginakusondera n'ojja bibyo omusajja abaffe mukyala bawangaalidde ku lukuusi be batyo be bakola kakati nze ntunula ku figa kibazo sente zitegesezo zipaamu zonna ezenguudo n'ebinyono katerega byagambe byabomose nga babikubye ebinnya ekizibu kyazo twazeewoze n'ebiraka bye twakubye twewoze byewole ezo zonna bigenda mu maaso kuliisa abo abakulu eggwanga lino lyalidde ebbanja bw'oba oyagala okumanya obulemu lw'ebbanja lye twaliiridde mu bajeti y'omwaka ogujja sente zaffe eziriwo ezigenda okuba nga zikola kyetuyita discretionary expenditure ezigenda okuba nga zikola ku bwetaavu bw'abannansi ze tuteewoze olwokuba tugenda kuba tusasula amagoba ku mabanja ge twewoze n'ebbanja lyennyini lyakendedde ne triliyoni 4 okukyaza bano amasomero amalwaliro enguudo ezandizibikoze mu bajeti ejja zakendedde zaguze bitafutafu kati ate nogamba betutuuse wano ku gundi mu luyimba olukadde olwo lwetulimu otundudde zigenzeyo okusawa nvanyuma emyaka giweze nga bazimba munyonyo myaka ng'ebiri mu budget bateekayo tusuubira olukiiko ne bayiwayo ssente zizimbe munyonyo okumuteeka ku level esobola okukyaza abantu n'ezizimbye munyonyo zonna era nazikayanako zonna twewolanga neewole wano mu katale mu kikuubo wayinza okuba twazeewoze ku bazungu kuba teri muzungu akola ezo twazeewoze wano mu katale mu kikuubo Peter gyagenda okwewola ku banka za wano bano babagagga bano baagabani bebazigwadde bebazibwaddeyo ne beewola kakati otegekera abasajja batuse nekantu akatono akali mu nsi yonna ne bananaagira. That's how weak that institution. Batuse ku kya Palestine those NAM fellows batuse ku kya Palestine aba abannamu okumanya bagwamu nga sibasobola kusala nti tugwa wano. Ate no Palestine yali member waabwe. Nedda bakondeminze Israeli. Badde mbi followinga. Batusewo nga tebali that clear nga NAM edda bwe yali. Kampala declaration ndoza olwaleero ndoza lwefuluma kubanga ku Monday be expert babadde badisagrees ngabambaga nti America netulaba ekya so abo bonna bolaba bali kuntoleza ame kati kanzeye wa Museveni Peter for some reason in obsession kubagenda mu bwengula era buli kenda bawo nkasoma okugenda manyi the world search kati eri waggulu awo buli omwaga kumanya ensi bwetambula nakuzina America abadde ateekateeka kuddayo ku mwezi kizungirizo nekimukolako buli omwagenda waggulu awo because kati walemu eri waggulu nti kirabika be bakuba bi telescope biki wandibaawo aliens abantu abalala nga sifefe kafe tuliko kisula empereza amanya alien mu Luganda oba kujja kibu kigudde kigudde kisuule omuzungu omu yali agamba waguma abantu bakiragala be babanga baliko nga basobola ate bokutulaba then oba ogenda eri oba tolinnya oba okkirira eri be batulaba nga bali waggulu. Yes, so abazungu nga bagamba omuzungu omu philosopher nga nti if and is a scientist banabanga abasajja abo gye bali balabika balina greater civilization balina technology atukira no greater civilization kibaita civilization obugunjufu nena akigonza ku batali bakenkufu naga nti civilization kitegeeza ebintu bibiri mu Lungereza your capacity and capabilities obusobozi nibyo osobola okola kati bano ba president ba Africa bagamba tu anka bano banamu okujjako nga China oba India nga n'emmotoka muli
n'ekyuma ekiketta n'emmundu ekkuuma ne mizairo nani tosobola wadde okubyekolera. You are nothing. Ebyo Gasimbagane ne bannamawulire. Is muyenga Museveni mu Uganda myaka 4. Capacity kijazimbe betwagadde okuteeka ekizungulizi ka orbit. Forget this. No, not in the bad kugamba betwagadde okukola ekizungulizi musenero. Musenero nagende wa omulirwana yagenze Japan ne bakiro nchingira ate oba Alaska kakati mbe ekyo kya Uganda. That is your orbit. No. That is your orbit. No. Kati ngamwe mukyali mu messe na kapa gatta busoga nakasobola kutinda lutindo olwo lwolabawo yagamba tujje ettaka wano tulitwale tuliweebwa ebusoga ntuba tubigasi ate gwe batubonera akabaka yensobi gyakoze togikola diwe yaliwa takajungawo muyago naye kati olutindo teruliwo dream eventually to yes ati nze mbadde kugamba nti President Yoweri Museveni byayogerako alina okukola investment mu bintu bisatu bye batakoze. Katerega kati gwe bw'olaba president wa Uganda omugeza ku Jjunju oba Semakookiro w'omulembe guli oga nti naye asibye akakete asitudde ettaka mu kisero ali ku ttaka Jjunge. Kankuyambe kibazo Mwanga akoze perspective ye eya NAM. Ekimu ku birala omanyi collection y'abakulembeze bano be tulaba mu NAM luli kampasi yaabwe yali egamba nti tetuli ba capital tetuli ba socialist naye ba philosopher baabwe abasinga ate baali ba marxist nga basoma Marx naye nga baga nti tetutuuka eno olw'okuba twali twejjako obukoloni bw'aba west kati philosophy zaffe ezisinga zaali z'aba Marx naye bwe natunuulidde abatudde ku mmeeza mu NAM era ndi ffe tuli wano wakati nga mulimu Nagaggafuge owe South Africa Nana Lainde si capitalist si konze ono wawa BRICS tali aligned already taina already jagwa mu mbeera y'ensi nentunuulira William Samoei Ruto ne mu original NAM Kenya was a pure capitalist kati mutunuulira nga bino tunyumyamu tukola tutya naffe abasigadde the Yoweri Museveni dreamer oli eyajja because there was a time when Museveni was a dreamer aloota ebirooto byalengera ng'ayina biri ebyokulengera ona exchanging ebijanjaala akola ki ate NAM yatutwala at least ye ekyo kye yali yatwatunda ebijanjalo ne bajja ne baddabiza ekyo enguudo NAM twagifunira ya moving over 360 degrees n'atuuka eri kati mu capital mu capital awedde emirimu died in the wool kati gwoga nti alina n'alayinde Siraje Rwama gwe ebibyo byewajje mu NAM okusookera ddala nze kyenasoose okulaba inconvenience ya Makindye nga abatuuze ebyo ebimu ku byenjagala ku Siraje ensonga z'omuntu oli kawunyantu abantu abava ku Entebbe Express kyandibanguyidde nnyo okuyita ku Entebbe Express okugwa Munyonyo nga tebazze ku ssaawa ya Queen eyakaddawo ne beetooloola naye Entebbe yadde etambula express Entebbe wali kajansi otemera kajansi wampi nnyo ne bw'ofuna speed boat okuva ku kisaawe otuuka mu ddakiika 3 okubeetoolooza eno oba kubalaga bulazi nti waliwo accountability kyabadde tekigasa olukiiko luli ku mazzi waliwo entambula y'amazzi waliwo awo kyandibadde kipa ekyokubiri nonoonyo tukubira ku mazzi twale eri bw'oyogera ensonga yentuufu bw'oyogera ku G77 otubaliddemu wano
ekinene nnyo twakoze sebulwe luddako twakoze G7 of course tetujja twatandise kuweza even G10 ekinene nnyo tujja kuba abamu babuuse ne baddayo nga bamaze NAM bajja kudda abantu bokka abandi badde bafunamu kugamba abantu nti kakati abantu baffe abali ku ekansanga Kabalagala Kajjansi tubatereddewo sente wano muteekewo ebintu byammwe bye mukola anaabafunye obudde okukola stop over agulewo abo bonna baba bagobye ne babamenyera n'ennyumba ne babaggyako ku bizinesi zonna omuntu yafunyeemu yekka awo Kajunction akava ekabalagala okudda emuyenga wabaddewo akayumba kwe baakonda eminga kano ejja kulabika bubi nga kali mu mwana wa Lubega Drake bakamodify nze ne poliisi ne bagiza side eno netunula weno wansi ku kizimbe kya Bikira Maria bakamuzimbi of course was a compromise naye teyasobodde kusavinga kali mu kagga ako bakamenyeddewo ddawo ne basimba n'ebisansa bino ebikulu ebiyinza obutakula okubiteekawo kaakati olina kulinda bikale oba olina kubyokya bikale olyokozeewo structure yonna abantu bokka abafunyeemu ebali ku luguudo lwa Salama Road olutwala abantu abayinga babagwa mu binnya etayita bantu babayiridde ettaka mu binnya ettaka teryawunye wonna Salama gundi balukola Aisha beera mwenkanya luno oluyita ekibiri Salama okudda emakindi balukola olwo balukola naye ngamba Salama olutwala abalwadde abayi luno oluyita ekiruddu projekiti gye baakozeewo yokka ya muntu omu kuteekawo petrol station mu mwezi gumu neba nga emmotoka zonna 8 bakenda wezinywa amafuta ekiro saamugiridde njagala oŋŋambye benefits ze tufuna kati mukwano gwono yakimanyi era olwalo siragiro ntegedde ntoyina mukwano nakuwulidde dde saakugambye lw'omushana nti Sirajja alina okuba nga amanyi nannyiniwo kaakati ffe abeggaba baleese ebisansa ne babikomya ku poliisi eri ku mwalo gye baamenya abantu tebabituusizaayo n'ebimuli byonna ani atamuwadde Sirajja ogenda mu maaso nze nabagambye mukyala katonda ngamba mukaagundi nagambye nti mukamukwano gwo tujja honalebo beti kamya ne owekitiibwa Attorney General ajja tubuulira postmortem oba auditor general nga wayiseewo omwaka nga bino biwedde nti zino babwe bati otherwise benefits zandifuniddwamu senga abantu beesunze ne bafuna ku kasente ako nga bukyali ne babaako ke batunda nga bannayuganda. Ahmed Katerega Musaazi omanyi Katerega ono okwawukana n'abalala Katerega romanticist bali abasoma ebyafaayo ne baloota ne babyagala kati Katerega wano era bwe twagenza okwogera abatandisi mu Africa twabadde tubamanyi babiri ba Abdel Gamal Nasser, Leopold Senghor, Samuel ye yali Nujoma owomulevu Sekuture Nkuruma Lumumba abo be bali abaloosi ba Africa naye nabo somehow ekiwuka ne kibatandikirawo CIA no simanyi oba CIA oba nabo bayina ekiwuka South Africa kubanga kalimu ne India. Of course it wasn't. No. Bali batandika before us. Batandika mu 1931 ng'amawanga ga Africa teganatandika kufuna bwetwaze. Amawanga ga Africa gafuna obwetwaze okuva mu 5 wa wakati okudda waggulu. Nasa ye yali mu yekka wa Misiri ng'ali ne Marshal Tito n'oli wa Indonesia. Katerega nange ofaananga Honorable Mwanga katono nnyo ku ogwalo naye nze nenya bannamawulire bannamawulire nabo bafuuse ebikoko bizungu mugenda bugenzi oba kuzigugo biki bibawonesa temusobola na kudiiginga Nalongo Cecilia timu ogwalo mumugamba yawangula oba Miss Uganda bw'atawangula yawangula buli bwa kampuni y'amajani bagiyitanga Brock Bond Tea
era Akena Doko yali akula General Service Unit kiziwe wobote namuli kurutinga mu General Service Unit aba Protestant era ngo ne balumbo bote ne baga kino kiki ono mwala mu Catholic ebyama byaffe bano batubobo ogwala babanga ba DP ebyo namwandi bituleetedde then ne baveeyo ogwala ku Uganda at 50 mu parliament. Just hold there omanyi nabadde nsoma and sometimes yensonga lwaki nange neekanga abamawulire baffe nenya nnyo ebitongole by'amawulire okuwummuza babayita ba sages. New Vision bwe yayina Benbella Ilakut nga atuula wali mu kati bwe twali e Makerere baatuweereza ewa Benbella Ilakut atutraining ku editing ne fine editing ne tumalayo ennaku 2 nga atunyumiriza mboozi tetwakwatako era navaayo ngamba naye ono omusajja gye baatusindisa okusoma kuba baatwawulamu ebikunsu 3 bano ne babaweereza egindi bano kati fe abaagende wa Benbella twamala ennaku 2 mu muti wali mu New Vision ng'atunyumiza mboozi naye Benbella ng'alina ekyobugagga nga bwojja n'omugamba nti Benbella Amini bwagenda nagaga nti eyo speech gye mugamba Amini gye yawa yali mu firimu teyali ya Amini ili ya Amini yennyini yayina a historical mind enriching a New Vision. Kati I keep referring to a guy called WF Deeds yali mu Telegraph yalekerawo okuwandiika kolom nga wa myaka 96 n'afa a few years later naye nga yayina ebyafaayo bya Telegraph byonna kati tu deploying omwana wa myaka 26 n'omugamba akavaringa Cecilia Ogwalo n'agenda ku Wikipedia n'agenda ku wiki what do you know about nemuwa kati nabo saagala kubanenya kubanga oli namulabye ng'agamba Cecilia Atimo Ogwalo nti yatandika ebyobufuzi mu 85 mu 85 nga gundi konze oh my god which Cecilia Atimo Ogwalo are you talking about nenga unfortunately but I'm told she was a member of parliament of UPC. Well, was not. She wasn't. She was defeated in party primaries because she was a Catholic. Ndoze kyavachuka na agenda na Amalira ne Protestantism. Kati unfortunately sagala kunenya ono mwana naye njagala kunenya management group yaabwe. Takyali mu Catholic. Yafudde si mu Catholic. Kakati nga tukuza Uganda at 50 mu parliament. Kiri ku Hansards nabadde nendoza abaka bajja kitujjukizaako tebannaji Ogwala yatugamba nti olunaku lwe bawandika President Museveni okukola mu ofisi ya President n'Ogwala lwe bamuwandiika ne babawo ekisenge kyekimu ne babawo emmeeza y'emu nga baawukana ki mu General Service Unit ye yagamba ofisi ya President General Service Unit era n'agamba y'omulimu gwe Ogwala nga kukyusa common man's charter kugiteeka mu Luo ng'omulimu gwa Mwami Museveni kukyusa common man's charter kugiteeka mu Lunyakitara olagye baava They were really odd jobs. I thought they were jobs of thinking. Ate keyasembyeyo juzi ndoze kyasembyeyo okukola nga okwogerako gatannafa ng'ayogera ku Kyemba. Nga bwakubira Kyemba nga baba mukutte Kyemba namugaja ngo nyine oyogere n'Amini n'amuconnecting Ogwala n'agamba Amini tabaze era Amini banamugira ki banamuta eyo gye tugira ki mu 8 ne beesimbawo bano abali katerega ng'ovuddeko mukwano gwaffe awandiika kolomu ku Sande ey'ebyafaayo naawe oli wattima nga Lwomusana bwe yabadde agamba omulala nti wattima lwaki towandiika nange nina ebyange baamugyemu munywanyi waffe mwali musomye nange nina byempandiika obwolumu nze sirina muko gwa nkalakkalira naye lwempulira nti nina kyenjagala okuwandiikako naye kati ebyo owamawulire yenna twadde bandibadde balina tudigingira ebintu ng'ebyo si ku Ogwala yekka ate kamba kubira akalanga abamawulire National Libraries Uganda National Libraries eina archives twafuna omukisa nti n'abaakuba bomu tebaagikuba eyokubiri Uganda Management Institute eina bagiyita National Documentation Center ekyaliwo
naye abakuba bomu tebaagikuba. Both of them are accessible and free. Kikulu nnyo. Kyenjagala okusembyayo ku Ogwala. Videos like those Videos television kubanga videos. tebaziina. Ziyinza okuba nga teziriiwo ezimu. Kyenjagala okusembayo ku Ogwala by'ebyobufuzi byaffe nti mu kinaana bano b'Ogwala batubbo be baavuba mu DP oba be baakowasinga okuva mu DP babeere mu UPC. Mu primaries bonna baabakuba mbu ba DP bakatuliki. Naye ate bali bwe badduka nga balutwa bawambi bano ba Ogwala ba Beni Wacha aba DP mu courts ate be baawanirira ekibiina Andi abantu abasinga Cecilia. Katerega, abantu abasinga Cecilia bamujjukira nga ye chairperson wa presidential police commission. Yes. She was originally the Secretary General ne oluvanyuma Obote n'amufuula. Obote bwagoba beyagoba n'amufuula chairperson. Zikiriza kitangoli nagenda ku NAM njogerera omunange ku Cecilia tumujje mu ddeero. Ndowooza maliriza, yes. Mbadde ntula ne Cecilia ku lukiiko lwa rules empozi tugimale. Mbadde nawe mwogereko lumu. Mbadde ntula ne Cecilia ku lukiiko lwa rules committee. Era kirabika nga abadde very long serving member ku committee erabikadde yagiremerako for some time. Naye natambula naye nafuna omukisa okutambula naye tugenda e Zambia. Tugenda kukola benchmarking ku government ye Zambia, parliament ye Zambia. Ekisooka nenyamiddemu katono wano bwe ntegedde nti yakyuka. Eventually mbadde nze sikimanyi. Badde manyi nti yasigalayo mu bukatuliki bwe. Yagenda mu Pentecost. Kubanga yatunyumiza emboozi. Yakola debate, bakola national debate ng'ava mu kasomero ke okuva Elango. Ne bajja ne bavuganya n'abaana e Kampala. Nabeera so excellent, nakola bulungi nnyo. Headmistress wa is it Namiryango? Namwewuunya nnyo n'amwagala. Nakola olutalo lw'amaanyi okumuggyayo ng'agenda mu senior secondary amuleete mu ssomero lye. Taata we n'agaana. N'agamba liri essomero bo nga balina engeri gye bategeeramu obuprotestant abakatuliki beeri batwala nga boonoonefu. Yagenda omwana wange sigala mutwala yabanda boonoonefu n'alemera omwana we. Headmistress empa salute ku bantu abali mu education services that time. Headmistress yalwana okulwanira omwana to the extent yawandiikira minister. Nti nalabye omwana bwati ne bwati Elango mwagala ajje mu ssomero lyange. Headmistress n'avuga emmotoka okugenda okubuuza taata w'omwana lwaki omwana tannaba ku reporting. Ne ba debate y'amaanyi nnyo okumukonvinsinga aweeyo omwana we mu ssomero ly'obuprotestant ng'agamba nti abaprotestant wanaye bagenda kumukola ki? Kumwonoona. N'amala okay. Naga nti muwadde gwe omwana wange tatagenda mu bwonoonefu. Eventually n'agenda. So mbadde manyi nti wadde yagenda mu ssomero ly'abaprotestant naye yamala n'asigaza baamala ne bamutwala. Kitegeere luvannyuma. Naye kirala kye nayize ku Ogwala ngenda kutegeera treaty ki yadde atambuza. Ogwala ng'alina kyayagala akiremerako alina engeri gy'akireetamu. Olwokubanga yamulemesa obwa vice president. Olwokubanga abadde atuula mu ndowooza badde atuula ku African Parliament ng'akiikirira Uganda. Babadde balina treaty gye bagezaako okutambuza. Ffe twagenderera birala tugenzeeyo tugendedde kusoma rules zaabwe tukole ki naye nga ye tafiirwa opportunity kutambuza kintu kye baratifying that treaty eya Pan African Parliament. Kati tuba tuli awo n'asinkana speaker wa Kenya naye yali azze ku bibye. Cecilia was quick. We have this law. Ekintu kya Africa nga mukazi ono. Ekintu kya Africa kyonna gyonna naye ng'akivuga ng'ali so passionate about an African thing kyavuga n'okukizingiramu ebisiyagana kinaki. Charles Cecilia Ogwala naawe. Gatugenda we shall miss Cecilia Ogwala as a person. Ono yamusanga mu CA. Despite her age abadde mukyala mulungi nnyo. Mpozi n'okusiba obwa vice president Kazibwe n'abumutwalako ng'Obote amufitinya n'amugaana. Si fitina. You have to be true to the cause. Njagala bakobwa prime minister with executive powers kye yali amanyi nti bali tebasobola kimuwa. Bote yali Zambia n'ebizibu. Era ono gye yagenda okwebuuza. Muwadde off. Twalina controversial amendment to make nga mukulu Museveni ayagala tuwe government obuyinza okuwamba ettaka from
omuntu okuliwa omuntu omulala. Naye ffe nga tugamba ettaka oba akulijja ku muntu olijje ku muntu in the public interest. Malwaliro, nguudo, biki. Kakati okukuba mukulu Museveni naye ng'ennamba NRM erina the movement side yali erina, of course nali ku side ya movement, but ekyandeeta mu one of the issues yali ttaka. So naleka kiko k'ettaka kati ogwala nampita side eje twali mu course they were the minority nanga mtabani wange tukwetaaga. Kakati nga sinakutegeera mmodo ere meseri ate nga tuli batono. Bwe tumala okuvotinga because twala the consideration stage. Bwe tuyimirira ne tuweza enamba etutwala mu division in the Robe namba 5 plus. Kati bwe tugenda mu division in the Robe kutubala we batubalira seseri ogwala nantuuza nangaago wano tugenda kuvaawo. Tewali kufuluma, tewali kukola ki because tayagala ekyamanyi twali. Naye ng'ekigendererwa kiri nti bwe tunaatuuka to make this decision gye bayisizza part of the draft constitution tujja kuddamu ate tukole vote. Kakati nga calculation yawe eri nti bano aba NRM bwe bayise kuva eri mu office n'ebirala bwe bajja kuba bagenzi bajja kuba bafulumi. And indeed kati ye nga kyabeera liikirira bwenvaawo nyinza okubagamba ne batafuluma kati ye nankwata nagamba sand you stay. Naye of course twakidiscussing awo nga kirina okusigala nga kyama. Nanga babafuluma nga bwenseka nga kati bwe bamala wapaka bulo ng'agenda kusoma now this decision will be made part of the draft constitution. Netuddamu netukola ki netuddamu netuyimina naye ng'olaba we have already made the decision anyway, so why are you objecting? Kakati ne rules nga zigamba abatabaddeewo tebagenda kubabala, and indeed tebababala, so ne bafailinga they won but they could not have the 2/3. And singa decision yabanga teweza 2/3 then ebe inogenda ku referendum. That was the rule. Kakata na Museveni abyende tuduka situation. Do we stop CA tugende mu referendum o kino tukireke? Of course nawanika and ne bakireka, so it was passed but it was not made part of the draft constitution. So ne tuwangula bwetu naja ebirala byonna mbifunye kujja ko ekintu kyange kyataka. That's how it was defeated. Kati so kyasaba ibinga because yangu ato mukono otherwise bali bagenda kumbuza bali tubulire what have you kakule chike mubaza wali and she was they were really very smart babben watch abo singa bali bayine namba Uganda legenda kubeera ndala. They were really very smart. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo ne katerega tumalirize NAM. Gasimbagane ne bannamawulire ono ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios kugikwanjulira eddakiika ezisembayo. Ahmed Katerega musazi wunzika ku NAM ne Romshana ne Aisha. Ku kintu kya NAM mukulu Kibazo nebuzo bakwekoza kubanga OAU summit yansanvu mu 5 yansanga Sembabule. Nenda ebitengi nenda bembera fene tumanya nti Uganda etuziza ki OAU ebirale bizeko OAU lukiiko lwa 75 12th summit. Nze ndujjukirako ekintu kimu nti akayimba kakano Aisha akayimba mukulu wange yagenda kujja ng'ayimba OAU lukiiko lwa Africa olwo lwe lwasooka mu Uganda yaffe. Kakati ku mwami Museveni n'abaana ba primary bonna the vibe went around the country. N'olaba ne barumsha ne waabwe bamanya nti twakyaza OAU. Ku mwami Museveni twatandika na PTA ndoza mu November 87. Ate ne mu NAM yali Zimbabwe mu 86. Mwami Museveni najja wano ne Gaddafi ne Sankara. Ni tulande nga bamulonze ne kuba regional chair ya Africa yo yali omukuba vice chairperson. Era mbadde ndaba abamawulire nga bawandiika nga tebatulagaako nti mwami Museveni yaliko vice chairman wa NAM nga ate mugole yakajja mu 86 ali president in charge of Africa. Naye abantu obagambanga nti yo NAM teina secretariat. Tambula era waliwo yadakinga nemuga teri very formal nnyo ngazi OAU. Luno lukiiko mu nnyinnyonnyola ya bulijjo
lulinga bwe tumiitinga akawungeezi ku nsuwa twalina zimulungu club naye nga zikolera ddala era zaleka impact. Kaakati naye kyekibadde kinjogeza ebyo abantu ba bulijjo bakikola mu bugenderevu. Obutamanya. Abantu bagaanidde ddala okugamba nti bamanyi NAM. Mbadde mpulya mikwano gy'ono nga bagiyise buli kimu kye batakolanga kyogamu bagimanya. Niŋŋamba oba mu publicity kuba mu kyogamu Aisha bw'abajjukira twabirimu nnyo abaana nga tubateekamu n'ekkantu ne bajja ne ku bimeeza ne bagira ki. Naye nalabye nga ku luno mbadde mbalaba ku zi forum era waliwo forum amu we baleese vice president ne speaker ne prime minister. Naye nkibagamba ne mbagamba naye bana batugaa tebategeera NAM. Lwaki abaana temubagiraamu nga bwe twakolanga? Mukulu bagire yabanga mu ICT kati ali mu foreign affairs. Owaayi ebyo ebintu byammwe olwaleero mbadde nzija mpulirisa actually tubadde tutrendinga ku mawulire ga BBC ennaku zino Uganda ne bya account these bot accounts artificial accounts z'abantu ze mukola era mukoza amawulire mu kuzimba bagiyitaani eri gye wali okola bagiyita fake account government citizen interaction center ndi yakoze erinnya baji investigating ng'eina account at one single point account 12 za postinga message ye mubewu ng'oli agitypinga wano negenda ku account nange ebisibimanyi nenze kyembadde ngezi kaweefubo okumanyisa abantu bakikola mu bugenderevu bamanyi biri nga babimanyanga so ekyo kiyinza okuba nga kyabuzemu. Ekirala nadde ndaba kantu ka mukyala Namboozi ow'emukono nga gabwe bagenda e Bangladesh babaga wantu tujja bawanga kyanca na kyamisana emmere mugende mugirye ku nguudo. Kati nezijukira nalina Aisha ono ne Tamale Mirundi ne Honorable Namayanja n'abalala nga tuli mu Amerika. Aisha yadde tebakitugamba naye jjukira nti mu conference baatuwanga ekyemisana. Kaakati emmere yaddiriranga nga tugyenoonyeza ku street yadde tebakirangirira naye baali bakikola nga kiri deliberate. Wano singa si terrorism threat ndoza naffe kyetubulamu kuba Namboozi yawadde ekifaananyi lwakuba baga nti omwogezi alaba ekimutakuwaira ne kasubire nti byayogedde byebyo nti eri gye baali basola mu 5-star hotel nti bwe baddiranga ku Speak Hotel wano ku Speak Road nti abasigiri abeeri ku street abageto nga nabo babaleeta ne bateeka sigiri zaabwe ku bbalaza ne bookya chapati ne babagulako chapati ekawungeezi. Akondooza ketubulamu omuntu wa bulijjo afunemu. Kyenjagala okusembayo kino kyogera nga Kateregga omukozi w'Amakindye Ssaabagabo nti kyogamu bwe yali ajja nalaba engeri gye baategeka nga bakuba oluguudo lwa koolaasi Salaamu olwali lwalema olw'ebusaabala ne lufika naye ekirungi kati nalwo balugize eki balukoze. Naye mbadde mpita mu lw'Essalaamu olwaleero ate mbadde Masaka nga babeera batuga mu lw'Essalaamu twalukoze ebinnya tubizi nadde ndowooza nti ebinnya bye baatuzibidde nti baateereddemu bino ebiraka ebya koolaasi baateddemu ebiraka Kateregga wandyegasse ku basimba ebitooke lwakuba gwe baakusanze Masaka abo balogwa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Aisha eddakiika zisigadde nnya njagala muzigabane ne Romshana. Very, very quick. Ekisooka kya byonna. Kono Kateregga gwe mpulidde. Kyenzikaanya ne yabuliddwa nsukusa yandisimbye. Kyenzikaanya ne Muwanga. Ndowooza ekigendererwa kya NAM kiringa ekyaggwawo. Okuggyako baali balina okutuula baddemu bazimbe ebigendererwa ebipya. Kubanga okweyita n'erinnya lyafa okweyita NAM naye nga buli kaseera bo bennyini badduka misinde okulaba nga gwemu ku sayidi ewabaako gye bagwa. Bonna ennaku zino baagwadde olubege balina gye bagwa. Ekyokubiri ya ending up nga kiraabu egenderera kulaba nti buli omu yenywereza gy'ali okitegeera tontabaala nga siri kutabaala buli omu tayengera mu bigwamo ya muse ya munneewe oba oli anyiga abantu bw'aba anyiga abantu muleke akole eki anyige. No wonder ensi ezisinga ezona bwezitunula ezisingako obungi there is a lot of human rights abuse. Teri ayagala kuzoogerako ku bobo n'abalyeko buli omu beerayo n'okunyigiriza abantu bunyigiriza. It's full of dictators. Buli omu kubeera nga Bannakyemalira zonna men of this country who isn't like he asks.
ekyokusatu bwebanga forum yatandika ensi esinga obungi the LDCs 60 years eziisewo bukyanga bagitandika. How many of them have graduated? Neziva Muruse. We are talking about 100. We are talking about 120 countries. Okay? So don't talk about 5 countries. No, so majority of them are still LDCs. Zinyigiriza abantu okufa obufi zikuuma Bannakyemalira okuba nga bafutubbala ku bantu. Wai Charles omanye ekibadde kinsesa wano kano sinza butakasoma eriyo bya mukama yaŋŋambye nti waliwo mwabadde mwogera ne Charles ng'oli agambye musimanyi bakola kyenjaga naga nti Charles tava mu sauna naye ebimu ku bye bakola ennaku zino mu sauna mbwenjaga tugiteeka mu sauna ne steam nga tugasseemu ka oil. So I am sure Charles anuusizaako abamulaba olw'eggulu abaava mu sawuna kati bw'abeera nange ku makya abatannagenda mu sawuna Charles lw'omukyala gw'olina omuzindaalo siri mu gurupu ya Kyagulanyi kakati ku isi ya Palestine Palestine tagenda kufuna dembe right kuva wa Netanyahu. No, they are not going to be given freedom. Sure. Katonda yajja okubawa freedom. It's a result of the issue. The second one, tuyina South Banga 2 minutes, it's okay. Chuchawe day they will get freedom. You can't subjugate people for tuyina South Mampade da chika bili. Owe mulekere omushana amalirize. Naye NAM yandivuddeyo wadde dakiika 2. Mulekere omushana ayogere. No. 1 minute. Genda maaso omushana boyina omuzindaalo. Kakati oyina south to south conversation or cooperation. Eno etunuulira ebizibu ebiva mu north the exploitation. But noja nobeerawo ne NAM nga NAM yaliwo for survival of the effects of the Cold War. Kakati the mistake kyebazo gyokoze kwe kutunulira Cold War in terms of ideas only. No, America occupied Vietnam. Actually, France yasookayo and America occupied Vietnam. Bajikuba and they destroyed Vietnam. Why? They were fighting an idea. So it was beyond an idea. Chalimu on questions of resources. Now, we have survived colonialism, surviving the slave trade, and then your colonialism get to them. Was it Curtis of NAM? 2 minutes. That's why it's Chobara I'm summarizing. Please. Just genda maso boy no mzindaalo guliko gokka. Gwe kati botandika okuwuliriza ebitali ku spirit ya sim ya radio sim empologoma y'eddembe. Kakati bano NAM eyo yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okusobola okubaawo kusurviving a Cold War. It did its part. Because in Cold War, the arms race. It was a good discussion club. 1 minute. It was a good discussion club. Now, pesa yori jeo. Kakati ngenda kubobira ng'onfulume. In that Cold War, bano okusobola okubeera ne arms race. Where were the resources? Where were they getting resources? It is still the same Africa. Those are developed worlds, but kanjema Africa. Jowaja slaves, jowa doja minerals. Now under this neo-colonialism, webaja minerals like in Congo, but abantu banji nyo. Now you are dealing with exploitation of minerals, but why you have got mass killings? Abantu wafira millions. So question here inti, what then do we do? How would we build from that NAM idea? Okusobola okwesavinga from annihilation. So we should rather improve it. Tuve mu bya and you see for me this is really digging a mummy. Nachikubulirako the other time. Do you know what a mummy is? No, we have 1 minute. Nachikubulira what a mummy is. Next time osoka nange then we discuss issues. Katibano.
bano I gave bagenze mu archaeological graves It's Egypt okay. ne badigingayo mami ne bagaa nti kati katusome ku bakabaka ba Egypt bwe baali shows you pyramids wamu n'ebirala. Now then you have mobile corporate forces and corporate forces. Enzimba ya America gyezimbyemu leero. How are you going to fight mobile corporate forces nga Israeli, nga Jordan? How are you going to survive in this realm? You need that background knowledge. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire gwe missinga mu bino byonna nze wano gwe njagala okulabako era asobola okumpa invitation General Hemeti bw'ayingira bannange mwanimpadde invitation njagala kumuuza ku General Hemeti katono nnyo mukulu kibazo omuntu yaddaga mbuffe abeebaka na buli omu tukyalinaani alayini ekyo kitegeeza nti tulinaani alayini